Tuggussa Enssonga. Omukulu jabaleko. Kale oyogera nange Shakib. Waliwo omuntu abadde wabwera alabye omwana nzibye abbye ensawo yange yeebuziza nga nabye mpiikinga nga ngitadde ku kawunta n'agijjawo. Wabula mukulu waliwo omwana abadde wabweru n'aŋŋamba alabye omuntu afuluma n'alinnya ka booda n'adduka naye n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na anko P. Tugamba omwana atubye amannya ge bamuyita Benja abeera na anko P. Okitegeera? Ebyo gamba nti oba twabbye amasimu biki ebyo. Sina kyembimanyiiko kyenyiza okugamba. Te nawulidde anko P ng'agamba nti tamanyi. Oyinza osanga badde ti obanga yegwe yakikoze. Sigamba nti yakikoze naye wabanga yakikoze. Tokolanga linnya lyo bw'otyo ng'okulaba nti erinnya lyo libeere kiriya eri abalala ate eryonooneke. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Tukwaniriza wano ku Annabel International School nga tusangibwa Ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku weekend okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Monday. Ebyokuzannyisa weebiri, security weeri era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 31557 ye Annabel International Nursery and Primary School. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kawajanze nkubuuzaako Mugeyi Ssaalongo. Numbyeko eno omukulu ono gwendi naye mukwano gwange waliwo ebitambula okutamala budde waliwo ebitambula nawuliddemu erinnya lye ne ŋŋamba mukulu ono kamunoonyeeko ekyomukisa omulungi bwe namukubiddeko yaŋŋambye SB4 zesobola kukola bintu ebyo ennamba zange kweziri abanoonya weebalize sobola kwekweka kubanga siri mu misango sikolangako misango kwe kusalawo okumunoonyaako. Ebitambula gwe kyemmanyi gwali wabiwulidde atandaba kubiwulira laba kakiripu kano then tukomewo. Omukulu jabaleko. Kale oyogera nange Shakib. Nfunyemu obuzibu. Mbadde nina wendi nga n'ebintu byengula mu supermarket. Nenumbibwa waliwo abantu abanumbye ne batwala batutte ne bantwalako batutte ensawo yange mbadde ninamu essimu zange 2 ne ssente zange ne chaini zange naye kati mu bibadde bwe bigenze mu maaso w'ebityo waliwo omuntu abadde wabwera alabye omwana nzibye abbye ensawo yange yeebuziza nga nabye mpiikinga nga ngitadde ku kawunta n'agijjawo. Wabula mukulu waliwo omwana abadde wabweru n'aŋŋamba alabye omuntu afuluma n'alinnya ka booda n'adduka naye n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na anko P. N'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na palaso. Boy abantu osimanyi boogera Shaki naye ekisooka bambi kiri nnyo naye nze pasala kibi nti bambi nakubye naye nze personally simanyi nze beera n'abantu bangi okimanyi like
sisobola kugamba mbu oba ki oba ki naye like kiri nti bakubbye ndi wakana mpoye like simanyi ki naye kati ani like kati bagambe mbu erinnya banga omwana oyo abadde wabwerwa ngambye ye abeera simanya abeera na kamiliyoni naye yafulumya basona kungamba bali bonna naye olina ngamba nze nyimiridde buyimirizi wano naye afulumye mulabye nze mbeera na kamiliyoni omwana oyo abeera na palasi omwana oyo bamuyita Benja oyo wange sina Benja gwembeera naye nze mbeera n'abantu bangi mwana ngezezzaako okwogera ne Sekinegundi ne bamaneja b'ekifo bampa ekifaananyi ky'omwana oyo ne baŋŋamba bajja binfunira naye si kati bayinza binfunira nkya nawe oli ankasiza naŋŋamba oyogera ne palaso singa obanga omulazi omwana oyo mwana w'ennyonyi asobola okukuyamba n'akola ki n'obanga ofuna ebintu byo kati kyembadde ngenda okusaba era kyendi mugezaako okulaba nga nfuna footage w'ekifo ngezeeko okulaba nga mbikulaga maybe osobola okunnyamba kuba omwana sina kintu kyengenda mwagaza abula just anziriza ebintu byange kituufu nange ekyo kiwagira muganda wange era kyannaku nnyo nti naye kansabe era alemena kuba muntu omukunze kubanga boy sikirizaganya nakyo naye kyowonyamba Kuba kati badde bakwadde ekyo ekifaananyi. Bangambye ngenda kuddayo enkya ku makya kuba mbaddewo for some time. Era kinsurprise nze nnyo bangambye mbu abeera ne palaso kuba ndayo nga muntu aba aswaza image yo. Naye kyengenda okukola nga sinaba kwogera nnyo bakingenda kunoonya ngenda kubuuza ono omwana wampadde ennamba y'omwana ngambye nti abeera naawe kuba naye ngambye agenda kunoonyeza ekifaananyi kye ngenda mukuddamu mu contact ngenda baba balina waatuuse kuba mubuuza oba mumanyi ku social media oba wana ngamba agenda gezaako amunoonyeze then ngezeeko n'okukolagana n'abaana abagundi aba petrol station wembadde banfunire footage oyo mbe nga ngenda kumukulaga omuntu oyo. Muganda wange mumperezeeko nze okimanyi nti like olikoyo ndi willing kyonna ekiba kikuyamba naye nze personally siina muntu gwembeera naye mbu oba mukwano gwange oba kimu gaalimu engeri bwekyo abantu abamu mbasanga busanzi nga bwe mba nzunze nti ngenze kukola oba ki abantu batwegattako layini neziwera naye bwe mba nsobola okuyamba mpeereza ekifaananyi naye nga mu bantu bange ate ekisooka siina mu Benja gwe mmanyiza abantu bendiolinga nabo. Batugambye erinnya lya Benja Uncle P omwana batugambye omwana erinnya lye ye Benja omwana tufulumyeyo omwana atugambye mbu yamanyi abeera ne kamiliyoni era avuga sitaleeti ya kamiliyoni n'atuwa n'ennamba ye n'atugamba omwana atubye amannya ge bamuyita Benja abeera na Uncle P okitegeera watyo watugambye ne mugamba mwana ye Uncle P ntugamba nenda tusooke tunoonye bannange Uncle P. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, kilipo ejolabye ya mukuru Shakib nga akubira Uncle P nga mubunyumiza ebyabaddewo nga wowulidde. Gwe boogerako agambibwa okubanga yatutte zitkabale kasawo gwendi naye wano Uncle Benja. Benja ono afaanana mu palaso ebyaddala. Era oyinza okugamba nti ayinza okubanga ava mu Mayanja family. Bala kikubuuzizaako ekyo? Bantu bangi nnyo ddala.
gye mpitira eyo kale nebemanga nina ebifo byengenzeemu abasinga bantwaliramu ekyo ekifaananyi naye sikirina mu buzibu nga embeera ya bulijjo nga bweri sijja kwegaana kubanga omuntu tufaanagana abantu tufaanagana naye ate kiba kibi nnyo okwonoona erinnya ly'omuntu simanyi muntu yakikoze sijjaga nti oba Uncle P cause Uncle P tubadde twogera kyaliwo ya mukwano gwange naye mu bizinesi endala so ebyogamba nti oba twabbya amasimu biki ebyo sina kyembimanyiiko kyenyinza okugamba era mbadde njala namukubirako nengamba akansooke mulekemukko cause ebintu sobola kumala gabipapira bwentyo ng'olina osooka okulaba kyekigenda bwe amawe gano gakusanzeewa oba kavidiyo ako vidiyo gye nasoose okulaba waliwo omuwala mukwano gwange yaginsindikidde zabadde essaawa nga 11 budde nga bukya nzirima nti owa byakusaaga naddamu nansindikira endala nga nda vidiyo etrending etambula nnyo ate kati nze si ebintu byange ebyo nze mbeera mu bizinesi mba nkola mirimu gyange emirala mubuuza ngamba nti bino wabadde wabirabye ne mugamba nti sinaba biraba nenkebera vidiyo nenda ebintu ebiboogera nga si birungi nga n'omuntu omulala waba kiwulidde mu matu ge tasobola kuddamu kwesiga ate nina emirimu gye nkola nina abantu abanteekamu obwesigwa bungi so bwe bawulira nga ate nzize mu bino manyi kiba kigenda kunzitira ki erinnya emirimu gye nkola nkwatagana n'abantu bangi nnyo so obwesigwa bwe banteekamu bungi so yenna yakikoze simanyi nakumanya naye Katonda musaasire wakomadde okutambulako ne Uncle P okumulaba kozo n'agamba nti anyway yagamba timwabadde naye yagamba nti yamugambye gwe kuba mbu otambula ne Uncle P yes sijja kumwegaana ye yagambye nti tamanyi nali ntambula nnyo ne Chameleon naye Uncle P nali sitambula naye nnyo naye ng'amanyi amanyi kale tubadde twogera ne ku simu lwakubanga nti nze mbeera wala ne waali so ate naye abeera bize nange mbeera bize naye nga tubeera mu mirimu emirala nga si bino bye boogerako so mbadde nnyo ne Kamiri nnyo okusinga Uncle P kyenyiza okugamba okuggyako waliwo abaamugambanga nti nze ngenda nenkola shows omufuna bulungi nti ngenda nenkola shows eyo mu byalo biki ate nze ebintu by'okuyimba si byendiko nnyo nakumanya waliko DJ naliko DJ naye nembivaamu nenzira mu mirimu emirala gye nalaba nti gisobola okumpa akasente abalala gye balaba ng'emibi twalina okukola eyo emboozi empanvu era ngenda kukusaba ompeyo appointment nga bino biwedde tulina okunyumyamu emboozi empanvu olwo emirimu gy'okola era nga otugambye nti abamu abagiraba ng'emibi so tujja kufunayo ku mboozi no nze ndi ready okuwa kweyo emboozi because ngezeko kitereeza abalala kiba kirabanga ekibi nenze njagezako okunyonnyola nga bwe kiri tugezeeko kitereeza ku nsonga eno Shakib akunoonya bw'oba ki bw'omugamba Shakib bw'oba onoonya essimu zange kweziri ate siri wala ndi muno mu Kampala waliwo abadde bangambye simanyi biki munadduse bingi beboogedde naye nga omanyi nti ebintu tebabipapira byetu naye Shakib wabanga ayagala kundaba ze wendi sisobola kubula osegeera ze wendi kati ekitegeeza omuntu yamugambye nti gwe watutte akasawo ke
yabadde jasobanga ndoza oba mirimu gyange giri gye nkola nti oba oli yagezezaako teekawo embeera ate nawulidde ankopinga agamba nti tamanyi oyinza osanga abadde naye sibitegeera mu butuufu just okusinziira ku mulimu guli gwenkola tomanya nti omuntu ate ayinza okuba nga takwagaliza ate n'ateekawo eyo embeera so that's why Shakib yagambye agenda kufuna footage ate n'ekirala balete babireete tubirabe yagenda kufuna footage wa that's why nzize nga njagala tereeze n'embeera Shakib wabanga anoonya ajja kundaba kwe tonfunye nanga asobola okunkuya ne mukuleetera yes bw'aba ayagala kundaba ajje osegeera ne sirina bintu byaga nti byentutte ebyo bikibi so gomuze sigulina kale so mu kaseera kano tonafuna ko bakubira amasimu nga bagamba kale bulijjo nayo bwotyo nga bimanye ebyo sina bafuna okujja kwa abasinga bagezaako kunzizamu amaanyi kozi bamanyi kikyendi osegeera omuntu wabanga amanyi kikyoli tasobola asooka naga kisoboka n'omunyonyola nga bwe kiri nagezaako kale abantu abasinga tebakiwadde nnyo ki trust gye bandinamu so mu bimpimpi tonaba kwekwekako oli Shakib wabanga agamba nti ebintu byabbibwa nga gwe wabibbye akunoonye wooli wendi neoba leero neoba ddize wendi sisobola kwekweka osegeera that's why n'essimu yange kweri like waba anoonya asobola okunvula ne ankopi alina enamba yange osegeera alina enamba yange waba anoonya agimuwe n'ebifaananyi byange agambye nti ayagala okulaba simanyi bw'anaafuna ebifaananyi byange biki ebintu ng'ebyo ankopi alina ebifaananyi byange osegeera naye ngambye ankopi tukwata njogera naye ku bizinensi endala naye badde njala sindikira message eno eri ankopi ffenna tuli bantu ate ffenna tulina famire buli muntu anoonya ng'egyabeerawo mu bulamu bwe naye ate tokolanga linnya lyo bw'otyo bw'obanga yegwe yakikoze sigamba nti yeyakikoze naye wabanga yeyakikoze tokolanga linnya lyo bw'otyo ng'okulaba nti erinnya lyo libeere kiriya eri abalala ate eryonooneke kozi tulina abantu betufaako oba abantu b'obuvunaanyizibwa so nayogerako naye juzi yali video call nga tulina ensonga ze twogerako mirimu gyange emirala ebyo kati tetwagenda nnyo mu maaso ekiri awo naye ate nagenza okulaba ate nga mpulira eno ensasage so sibitegeera kati simanyi kozi mbadde ndwawo nnyo okwogera naye naye ennaku zinayogera naye juzi wayise ennaku nga nnya wabyagize wayise ennaku nga nnya simanyi oba yeyakikoze naye bw'abanga yeyakikoze kibi nnyo sikiwa kuba naye yakubiddwa bukubirwa simu naye weebuuze simu ani agirikodinze bakiraga nga Shakib yabadde akuba ndi okubanga yabadde akuba wekibizira Shakib yabadde alikodinga mu kulikodinga ani yatadde akatambi kano beddoboozi no ani yalitadde phone call ani yagitadde n'agiteeka mu public nze naawe simanyi naye yakikoze yenna the good thing wooli ogambye akunoonya yenna wooli ekyo kiraga yegundi esooka eraga nti ayinza okuba nga si gwe wakoze ekintu ekyo naye kuba omuntu omuzi w'emisango adduka kituufu ate sandize wano oba tewanindabye osegeera so Shakibu waba njagala ajja kundaba okay ndowooza omulidde byonna nno yabadde mu ka audio kale ku trendinga Uncle Benja gwe mwawulidde agambibwa okuba nga yabbye ebintu bya Shakib
Shakib yakubidde Palaso essimu kode tuyogerako ye Uncle P wetuita Uncle P nga ye mukulu Palaso yamukubidde essimu namunyonyola nga wudda katambi yubadde nti bamenye mmotoka bakudde mmotoka supermarket webityo so rabbamu ebintu masimu biki chain yabagamba nti omukulu ne yabibbe omukulu n'agamba yatandaba kubibbako wali abamunoonya so tujja kudda omukulu twalina emboozi tuteekateeka gye twalina okukola omulimu gwe banyumire mulimu gukikozi gw'okola ogwo gwe bayita abantu omubi kuba nayo yazoba ayagala okuguwulirako ayinza nakuwa bizinesi omulimu gwa sente ez'amangu mangu bintu bingi byenkwasaganya omulimu kasa gubeerako sente kasoba nga tobye tose osegeera naye ndi muntu kale akola ebintu bya connections ebyo nti tewali kinemerera osegeera connections ez'amasannyalaze connections okugenda ebweru connections ziri bwe ziti nfunira abawala emirimu mu spazin ez'amassage n'okubafunira sente ezanguwa nti ng'okubafunira abagagga nga bw'obimanyi kitegeeza tugeze omuwala ng'ali eyo omuconnectinga ku mugagga nsobola omuconnectinga ku mugagga nebyanguwa kale mangu mangu like oba mwemu abalala pimp tebakitegeera naye oyo baba bamuyita pimp so omuntu akimanyi aba asobola okukola ki okitegeera naye ngumazemu ebbanga lingi temuli buzibu nawo kale nfunamu ebizibu tinitini naye nga manyi okukola ki okubisolovinga kozi nkirinamu experience kyenyiza okugamba tujja kudda n'emboozi tujja kudda n'emboozi eyo Umaru mutumiddeko nnyo tusobodde okukola naye olunaku lwaleero Umaru mutumiddeko nnyo ne Kamada mutumiddeko nnyo Umaru odoyiza okuba tomumanyi tukola naye gagga abamu ne ssente ze tamulabangako tonzija mu byange abamu ne ssente ze buno bwe mitwalo 10 mitwalo 2 kati ate n'alinjisiza guno omwaka tandikira mu 2 awo mitwalo 10 totagala 2 kati kubanga anti tuli mu January abapyaye apeba adai so byebyo munaye nese kitegedde bulungi abawala bano bakufunira abagagga bagende babakolere bwa made ewaka like pimp kitegeeza omuntu kale kizibu nnyo kyakwogera naye kati kangezeko kikunyonyola obulungi tugeze nti wali omuwala nti kale nga bumanyi nti embeera etuuka neyetabukamuko ng'ate olaba nti waliwo sente ezasobola okufuna mangu mangu ekitegeeza tugeze nti yes oli omwana muwala wavu bumuluma n'omugamba nina wano mugagga asobola okukuwayo emitwalo gyo kasaamusiima omugagga yasobola anti nze nkusindikira ebifaananyi then gwe n'osiima gwe omugagga nokakati njala ono mpa nze nembikolako byonna gwe n'ogendayo n'omala n'okomawo ng'oli tewali buzibu nawe osanga koze abantu abo mbamba manyi ate n'ekirala bakubanga nti kati nze sibeera na bintu byaba girlfriend ebyo bagundi ebyo kozi mba ndaba bitakinga time ate nga kale njala nnyo omuntu kale nga mukozi kati ate bwe mba ndaba sente weeziri wali ate nga ndaba okugenda n'owewakane wali boyfriend ate nga talina kyakuwadde osegeera ng'oli alina emitwalo 3 ng'agenda gikuwa ayambadde osegeera ayambadde boyfriend omanyi gyayitira osegeera so Uganda agenda tunyumira osegeera oli ogenda kufunayo obulwadde naye oli eri togenda kufuna kozi tasobola kukozesa nga toyambadde osegeera ekibawo kyonna
ngonkubira essimu so byangu abala babira wange ebizibu naye byangu papa okuwasa banga anti kati kaba bugambe perezaayo no osobola okuwasa si kibi ate abasajja toyina nga abakyala bali balina mu ssente zaabwe nga sajja ogwemalira tuyinza okubeera awo nga ekyabakyala bba beetaagayo gwogwemalira nze ndi connecta namunswa talya kuki naye nga osobola okufunayo ddiro kati kiri bwe kiti abasajja nabo nsobola bafunira kale mbafunira kyenyiza okugamba bwe kibanga kizze naye ngamba osobola okufunayo ku mukyala n'agamba nfuniraayo anti kyekyo kyengambye n'abasajja mba mbafunira tujja kudda tunyume ku mboozi eyo kubanga leero tusobola tumala okuggusa kino mukulu Shakib mukulu yono nze mulina tujja kudda tunyumye ku mboozi ate kusaidia Shakib ze wendi ojja kundaba bonawo neetaaga ku SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ya Benja Uncle Benja ogiwulidde yabadde mu katambi waali mwagala Shakib wange omunoonya nze onkoonako simu zaffe ziriyo ku screen nze ne mukutuusaako yagala waali tannaddukako ebintu si yabirina so byebyo ate ne musajja mukozi sirina budde obwokubba ebintu ebyo kisegeera musajja nkafuna bulungi Airtel Extreme Wi-Fi gyefunire gwe ali eyo obeere nga tefuna internet eyeeyagaza internet etabuukabuuka internet egenda okuwa essanyu Airtel Extreme Wi-Fi gyefunire bamba naffe aba Airtel Ziwa and Sons asangibwawo ku Mukwano Arcade lete bikozesa byonna byonna ewaka butimba bwa nsiri katenzi masuuka duve covers byonna Ziwa and Sons asangibwawo ku Mukwano Arcade mbeere bulungi mweraba. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.